Hi everyone, thank you for tuning in. Yes, mbewa somona abekomera ku mukutsi gaffe olugana lubaale lwa divine abawagira era abanyumira empiriza zaffe zonna zetubateerayo ne mukomentinga ne mukona ku kigalwa. Thank you, we don't take you for granted. Ensa inalankaala na mirembe ensa yatuuse nateera leero ndi wano okubanga mbaako tips zenkuwa ku nsonga z'abakyacaffe. Yeah. We want to make this thing easy for everyone, twagala ekintu kigonzegonzeemu ate tulabe nga ffenna obulamu butuwoomera, ffenna tulabe nga ensonga zinyuma nga tezitukaloweza. Olunaku olwaleero mbadde njagala tube nga tutunula mu nsonga y'okusaba. Yes, praying. Okusaba ffenna abalonde kya mugaso nnyo ate era nga kya nkizo okubanga oli mujjumbize, okubanga osaba bajjajjaabo entakera. Bikalubamuko ate era bikooya naye twesanga nga tulina okikola kubanga nze kye nazuula nti bakama baffe bano be tuyita nabo oba batukulemberamu bantu baagala okubeegayirira. Yes, believe me or not, buli muntu ng'ayina ky'ayina nga akimanyi okyetaaga abeera n'embeera ey'okuba ng'ayagala omwegayirire. Ate ebiseera ebisinga buli w'obanga gw'alina ekyokufiirwa, my friend, you have to bend low, you have to adjust to this. Kale nkubiriza munnange mu nsonga y'okusaba. Wake up in the morning, before you take a shower, vunnama ku maviivi go, koola bajjajjaabo beebaza okuyisa mu kiro. Ya basabe nti ogenda kukola olunaku lukugondere, basabe nti ogenza kukola kutuula okole ng'osasulwa, woba otunda bintu bakasitoma bajje, ya oba okiwulira munnange. So when you go in the shower, ffe abakyala ebiseera ebisinga tubeera ne tuyita morning routine yaffe gye tugoberera. Olumu ebeeramu okwescrubbinga, applying this and this. Ne kino nakyo tusobola okiteeka ku morning routine yaffe, ensonga y'okuba nga tweyiwako eddagala weliba nga ligenda kukalubiriza okuba nga oyenga. Ngenda kubanga kubiriza okubanga eddagala lino osobola ofuna ekikebe kyo ekyaggwamu scrub oba ekyaggwamu moisturizer, oteekemu this powder form, obeeraawo we tuteeka bino bintu byaffe bye twekolerako, the toner, the serum, okiteekeraawo that w'oba onaaba olema okukyerabira. Enkubiriza okubanga munnaffe obanga n'akataasa. Yes, ke kataasa. Yeah, ebbafu no, not necessarily. I think akataasa kabeera so far better. Teekamu obudagala bwo ng'omaze okukozesa shower, weeyiseeyiseeko olwosabe jjajjaffe mutaasa abe ng'akutaasa akabi konna akayinza okwagala okuba nga kakwenganga. When you get at work, bajjajjaabo bategeeze nti munnange bakama bange tutuuse tokoowa. Abantu abamu mulina tendesi egamba ate oba bamanyi nti twaze kukola, ya balina okunoonya ssente. Munnange tobiteeka mu ntondo, lubaale tasobola muntu wa ntondo. Oba onaakolagana naye kijja kwetaagisa okwate entondo ozize ebbali omujjukize ayina abazzukulu bangi. It is not just you gw'alina okugabirira. So buli w'okirowoozaako n'omanya nti ono omuzadde yazaala abaana bangi, kitegeeza nina okwetega andabewo. Olina okuba ng'oteekamu kye tuyita extra effort okuba ng'omukoowoola ate obudde bwe butuuka mujjukize nti munnange mukama bange tuddeeka egyaleero ate giwedde. When you get back home ng'okoze by'okoze omaliriza, after taking a shower ng'onaabyeko eddagala lyo, because tutambulira mu bantu bangi, we meet so different people. Kati onaakuhaginga, we find ourselves nga tulina oshaking engalo wano na wali. So kya buvunaanyizibwa okubanga tweyozaayozaako before we get in bed, n'okusingira ddala nga tetunnakwata mu bibbo bya bakama baffe. So oba olina ekibbo kyo osobola okukiggyayo, n'oba togenda teekamu ssente n'obanyonyola nti bakama bange olunaku lutambudde bwe buti bwe buti, tusobodde okukola bino na bino. We baba bakusasudde, please banjulire ssente, obagambe ssente ziri bwe ziti ne bwe ziti. So ngenda kuba nga nzikozesa bwenti ne bwenti, ya zino zikole kino, zino zikole kino. Then afterwards osabe obagambe bakama bange
nsaba mumpe ekiro ekirungi mutuyise mu kiro mutuubake obulungi mutusaasire mutulungamye mutere okumanya n'okutegeera. Do that daily. I'm telling you, ogenda kubanga olaba enjawulo mu bulamu bwo. Mbadde nali Nkawula Namirimbe, akuume atakuumira mpeera weewaawo.